Ira kuchenda bye ate muwogo namulabako balwali lwakuta babeko nabo kyemwogera mmere yange yonna yino bagikudde yonna muwogo wange nabadde nakamala n'okumukoola ennaku nga 2 yenna ne bajja ne bamukuula balabika bamukudde na kiro kubanga baliraanwa be bampise emmere yo yonna nkuule ono kati ekyokuzaako sikimanyi bannange munyambe nkuba mulanga baleeta abakifensi bonna ne bajja muno ne balaga obukambwe abantu abatamanyikiddwa ne bajja wano okwagala okututemaatema mukyala we abaleeta nga tetubamanyi gye bava munyambe nebangoba ku kibanja kyange sina gye ngenda kulya mmere ate ekibanja kyange si kyabwe mujje munyambe kubanga wano wendi akamere n'abaana bange n'abazzukulu nina ndajanira minsta n'abakooba njagala onnyambe munnange wano wenfunaako okulya n'abaana bange n'abazzukulu bennina apoliisi tebalina kye baatukolera kubanga ne kwolwo olwenziruka nga bantemaatema nagendera na mu kalimiro tebanfaako tebalina kye bakolawo omukyala bongera bwongezi kumusindika kujja kukola fujja angako mu lumonde awo nga nsima lumonde nawo ne baagala okuntemerawo nenzirukka nengenda ku poliisi teyanyamba bagiwa enguzi bakulumba batya anti nze bansanga muno nga nnima kati bwe bansanga nga nnima ngenda okwegolola bwenti nga bayimiridde wali ku mmotoka ndaba abasajja kundaga mu jambiya nti gwe twagala oddemu kusaalimbira ku kibanja kyaffe kino nange ekyenkola munnange obutafa nenziruka nengenda awaka nenkubira abaana bange ne bajja owulidde kutya kikolina ntya okufa okuntemaatema ntya okuntemaatema kati amaanyi gampeddemu puleesa zankubakubadda nga ntyabo myaka gye nnina okunkangakanga puleesa ngu eri ne zinkuba bankangakanga oyo omukyala Babula Nakami oyo gwe bajja naye n'oyo omwami Godi bwe babeera ensonga zino wali ozitutteko mu b'obuyinza twatuukayo twasooka ku alasi ne batugoba ne tugenda ku ttu ne babawa ebbaluwa ku alasi ttu nti ne bawooninga omukyala tisooka oleke ensonga zino nga tezinnaggwa omukazi muleke akozesa awantu we tulimala kulaba nsonga zino zirimala kuggwa omukyala bamuyita buli wamu tagenda ne Kasule waako kuba Kasule yenna nnyini ttaka oyo omukyala tetumanyi agamba nti Kasule yamuguza nababuuza ne mbagamba nti yabaguza endagaano omukono gwange kweguli nga teguliiko kuba nze myaka gye ndudda wano baagulawo ngula kinga nze simanyiiwo ku myaka gye mmaze wano Kasule muyina endagaano naye anti endagaano eno esomeddwa tomulabyemu erinnya li endagaano eno yali eteesa kuki anti endagaano yali eteesa nti eteesa n'omwami wange baateesa okumuwa okuva awaka yiika 3 ze baateesa okumuwa okuva awaka we waabeera kikyo wandiyagadde okuyamba okunyamba bajje batuukirize endagaano gye baateesa bajje batuukirize endagaano yiika 3 we zikoma bo bakole ebyabwe baleke awantu wange ettaka lino liri ku yiika mmeka ndi Haruna Kamulegeya ekibanja kino nakisengamu 1969 nga taata wange Akaya Kiwalyanga yakingulira ettaka lino taata Akaya Kiwalyanga yali alitwala nga era yenannyini gyo nga yasoloza ne busuulu kubaaliko
era nange okujja nange nembeera uno kuva mu kaga mwenda kujja kwa Papa Paulo omukaaga yajja ndi muno mu kibanja muno okuva kulo nembeera muno nempasizamu mukyala wange yasooka mu 72 nempasa owokubiri mu 77 okuva kulo tubeera muno mu kibanja kyaffe nga taata yakingulya ku yali akirimu mu 1969 tandika okubeeramu kakati nga naye nga yakigula ku yali omusenze muno yali abeeramu bali bamusa Ewasi Mukasa nembeera muno mpaka okutuusa kakati ate nga 2021 ne bajja ettaka lyabwe ate nga taata yali nannyini ttaka era nga yasolooza ndikwasolooza abaali bawo obusuulu muno nga yabasolooza janira RDC Okiso ajja nyambe ku kifo kyaffe kimazeemu emyaka okuva 1969 kutuusa kati nga mwendi olutalo luna lwatusanga muno endajanira minisita n'abako ajja atutaase batusalirewo tuve mbino ebyokuwakana batusalirewo kibana tusalirewo kitujja okukolerako ekyo ayisooka yiikanya nayefuula tusimanyi ate kakati ate bateekamu enaka ebigambo byesaategeera nze nga bawandiika era tetwalina kwerosi eyokwerosi yeno eyokubiri yeyiika 3 yetwawandikira kwerosi eri bantwale ku bibuga eyo mukutya era bo bagambanga kirala nga tebawandika birala kakati nti nga bagati ate tukuba yiikanya ate tulinaka ate kiri konze tutuke ku kituufu netugenda ku erosi nawandika yiika 3 okuva waka wange mpaka yiika 3 nzinagira ki wezinakoma batutiisatiisa ate wakati mu tusula tujagaladde kati ebintu bazze nebabikuula basuka kufuuyira emmere yasooka nga 12 nga 24 ogw'12 nga lumu ate era ne bakomawo polisi nejja nekuba ebifaananyi nebibakuba tetalina bibatuyamba yebakka ne Yohana Kalule yali ku kyapa Akaya Kyewalyanga nga bwali abooluganda Akaya Kyewalyanga yasolooza busuulu ku basenze abali kuki kutaka kuno paka Akaya Kyewalyanga lyafa lwe bajjawo obusuulu mu 75 naawe tewakitwa abantu tebakyawaki tebakyawa busuulu kakati okutuusa Seni Kasule lwe yajja aga nti nze nannyini ttaka konze akati wagwe nannyini ttaka naye nga taata ye nannyini ttaka obutagala kutawaana naye konze mpaka kukyogiza eki bakyomba ye nti jja kuwa yiika 3 yasooka kuŋŋamba 4 ennya ne tuzivaako ne tudda ku 3 nga yekwasiza nti ate mulimu abantu mulimu abakiki eyiko emujindaki enkadde gye yasooka okumbeerako yiika 4 naye agirina netukutesalako yiika 1 nampa yiika 3 olwokuba ate ali ku ttaka ino yajja nga 2021 ettaka lino atandika okubeera nalyo mu 1953 natandika okubeera nalyo naye nga lyaliko muganda we Yohana Kalule yali ku ttaka okwo naye nga baluganda nani ne Hussein Kasule agana mpe ku ttaka yiika 2 nagati ajja kumpako yiika 3 wate bakuulira ebintu byaffe byonna ne babikuula ate nga Kasule yatuwa yiika 3 yampa yiika 3 mu ttaka okuva waka wange paka yiika 3 wezigira ki wezigenda okukoma era nze nengakonzaawo erinnya nze Sokitoleko Kamada nga ndi mutabani wa Luna Kamulegeya nannyini kibanja kino maama wange Nakajo wa Hawu nga nze mwana asembayo obuto waneeni maama alina abaana 5 nze nsembayo obuto nina emyaka 32
Nvudde wane banga lyonna lyemaze mama tanobangako era tetulabanga ku muntu agamba mu kino ekibanja kiki naye omwami gwe bayita Kasule ku Sayini amanya okuleeta abantu n'atiisatiisa taata n'amugamba ajja musiba n'amugamba ajja mutema n'afuna amasimu ag'enjawulo agamukangakanga musimu agava mu ofisi ya State House ne maama afuna ebimutiisatiisa waneeno kati yakola endagaano twagikolera ku LC1 yagikola ennaku z'omwezi 18 Desemba 2024 n'agamba agenda gituukiriza mu myezi 3 okuva ku olwo naye okuva ku olwo tatuukiriza ndagaano kati ne wabaawo omukazi gwe yasindika n'amugamba ajja n'agamba mbu wane yagulawo naye ng'ate ffe teyamutulaga tamutugambangako kati basooka ne bajja ku Lwokutaano ne basaawa emmere ya maama yonna n'ebisagazi by'embuzi ze ne maama bamusanga mu nnimiro baali bagenda mutemaatema n'ankubira essimu ne mugamba sala amagezi okole ki oveeyo kati wavaayo ne tugenda ku poliisi wa poliisi ne tumukubira essimu maama n'agendayo ku poliisi wa poliisi n'ajja wa poliisi bwe yajja ekifo ky'okukwata omukazi yali asindisa abantu n'agamba omukazi ti aa bw'oba gwe nanyi ndi ttaka sibaseŋŋenge ne muga osi ebintu ebyo gwe byogedde obaagira n'agamba aa mujje ku LC1 mumalirize ensonga ezo ne muga LC1 twatuukayo dda LC1 n'atuwa ebbaluwa etusindika ku LC2 LC2 newandiika ebbaluwa negiweereza ku LC1 eyimiriza omuntu yenna akozesa ekifo kino okuggyako nannyini kibanja yalina esigala nga akikozesa paka ensonga nga ziwedde ensonga eyo ne bagimenyawo twali tuli awo nga bazze basimye ebinnya muneeno mu kibanja ababalumba bwe nayogerako n'omwami oyo gwe bayita Godi Jemba yaŋŋamba nti ye mukozi era ajja bamuwayo ssente yajja mukozi ne mubuuza yi okulidde kuno Mzee Haruna omanya abadde awo emyaka egyo gyonna bakukozesa batya ogende olumbe Mzee Haruna okuula emmere ye n'okusimba ebintu mu kibanja kye nga tokimanyi nti kiki yaŋŋamba nti nze ndi mukozi era nze olumala okukola nga nkola ki nga nzira kyokka bwe basanga mukadde maama mu nnimiro bamugamba olemedde awantu waffe tugenda kukola ki tujja kukutema naye bwe tugenda ku poliisi ositasalawo tetumanyi ki oba naye bamuwa ssente tetumanyi yajja nga wendi n'agamba omukyala nti ye babalemeddewo gwe jangu osibe ki osibe sseŋŋenge ng'ate endagaano ya muzeeyi egamba nze nannyini ttaka mpadde Haruna iikaazi 3 okuva wali amaka go okukkirira we zikoma era abasikoota abaliwo bajja kuvunaanyizibwa muzeeyi Haruna nange ow'ettaka ntutte ekitundu ekirala eky'emmanga basikoota bennaasangawo ngenda kubakola ki kubanga nze abavunaanyizibwako yendagaano eyo naye tetumanyi kyajja kityo okuba nti ate endagaano eyo emenyebwawo nga muzeeyi Haruna tamanyi ate n'owajja omukyala ng'agamba nti ate yennannyini kifo ekyo muzeeyi Haruna waakola ki era muzeeyi Haruna akozesa ezo yiika 3 ezaayogerwa mu ndagaano ekola ki mu ndagaano eriwo naye tetumanyi omukyala oyo bamuyita Babula agamba nti ye amateeka agamanyi kirabika akoleyo waggulu mu maofiisi kati tetumanyi kyakukola RDC tuyambe na buli muntu tusaba ab'obuyinza bekikwatako bajje bayambe omwami ono Mzee Haruna erinnya Bukenya Samuel Kibaati ndi mutuuze wano Bujuuko tusaba batuyambire mukadde waffe ono Haruna Mzee Haruna kubanga embeera eno nze nsuubira kati singa wano oba ne chairman w'ekyalo waali ne chairman guli twajjawo teyaliiwo ne kati talabikako tetumanyi kyakola tubadde tusaba ab'obuyinza bekikwatako nga Justin Mbabazi w'ewakiso ajja ayambe ku nsonga eno naye ab'ettaka bafuusa ab'ettaka bavudde ku ndagaano gye baakola ne muzeeyi kati bo beekolera byabwe emmere baagikudde kiro luli bajja ne batema ebitooke misana maama oyo ne bamugoba mukyala Haruna ne bamugoba n'ejjambiya n'adduka n'agenda eyo n'alaba mutabani we kwe kuleeta munnamawulire naye ate munnamawulire ab'eku kitundu kino tukubira omulanga ab'ekikwatako bonna ab'obuyinza
basobole okuba nga bateekawo obwenganya eri wakati wa Muzeeyi Haruna wamu ne famire ye basobole okubataasa ku lw'ekizibu kino ekikutte mu kitundu kino. Ku kitundu ffenna tusobeddwa kubanga muzeeyi waffe ono Haruna ebbanga lyamaze wano zenajja kunona musangawo ne mukyala we simanyi myaka kyamazeewo era esubire ni myaka mingi naye ennimiro yaabwe eno okuva edda nga bakolerako kati bwe bwakedde olunaku lwa leero ne tusanga ng'embeera ekyuse emmere bagikudde era ne wiiki yaggwa baali batemye ebitooke waggulu awo byonna bamazeewo n'ebisakazi byonna basaaye era n'emmere erimo yonna bo beekakasira ddala nti mmere yaabwe kyokka nga ya Muzeeyi Haruna be bakisimba era ne bamala ne basimba n'ebitooke ne bajja ne basaama emwani nti ndi n'ebitooke byabwe. Kiki musaba nga abatuuze? Nagawali Francis isanga basajja ssentebe Erositu Bakka Akaparis ensonga z'omwami oyo Kamulegeya ne munne Kasujja zaatuuka mu ofiisi yange ennaku z'omwezi zaali 11 2025 era nakola ekisoboka empandiikira omwami oyo ebbaluwa ng'emuyita awamu ne ssentebe. Omwami yajja omulundi gumu n'andeetera ku biwandiiko bye ebimugamba ebyogerwako ebiwandiiko nga bwali kumenya bwesigwa bwe yamenya bakkanya ne Muzeeyi Haruna nabako byakkanya nabyo ali natabituukiriza ali nayagala atwale ekifo kye mu butali bumativu butali bwesimba twali tukyagenda mu maaso omukolo oyo nabeera nga akozesa pawa ye nabaweereza ebbaluwa ayimirire kulabika nti tagenda mu maaso nakozesa kifo nga omusolo tegunnaggwa nanziimuula bano badde emirundi n'emirundi wano nga bagamba nti bagenda maaso n'okozesa ekifo olwokuba nali nkyagenda nago mu maaso mukulu Kamulegeya n'agamba nti wategedde nti kunokuba kunyuuma kati nga bwaganye abatuuze abo bonna twali bali tugezaako okubayamba si bano bokka naye oba ggwanga baŋŋambe nti ggwanga lyonna oba ebitundu ebisinga obungi ekireetera abakulembeze aba wansi obutayamba batuuze bafate nga twandyagadde bali abamenyi b'amateeka obabaga okutwala ebifo by'abantu ebyobwerere beeyambisa nnyo abakulembeze abawaggulu ogeza poliisi biki baba n'abanene kati gwe ne babeera nga ero si tuoba wano tebakutegeera ng'omukulembeze oli waddukadduka ku poliisi abadde omutuufu ate yabeera omukyamu nabeera ng'akwatibwa mu ngeri eki emenya amateeka oba ekola kinga gwe omukulembeze owa wansi tomanyi na kumanya wabula olaba bulabi banayinaine oba biki nga bayingidde bagikoze be bakola ki ekitala ne badde kituufu kale abatuuze ne babeera nga bafuna obuzibu okuyambibwa mu nsonga ezo. Wali bwenkanya ku saidi ya Kasule aba mujoozi okutwala ekifo kya mukulu Haruna nga tebakkaanyizza kubanga ekibanja kya Haruna akimazeeko ebbanga ddene ate nga ffe pulezidenti waffe atugamba nesimateeka gwe tulina wano omuntu ow'ekibanja takyalina buyinza ow'ettaka takyalina buyinza mugoba mu kibanja wadde okumusala ku kibanja kye okujja nga batuuse balina we batuuse ne bakkaanya naye kati kirabika nti Kasule alina ekkobaani erabika nti ayagala kulyazaamanya Muzeeyi Haruna